Emirambo gy'abantu abataano kwabo omukaaga abagwa mu nnyanja nga bava ku mwalo e Kiyindi boolekedde ebizinga by'e Buvuma ginnyuluddwa mu nnyanja ne giweebwa abantu baagyo okugitwala okugiziika. Wabula abantu bakulumulusa okweyiwa ku mwalo e Kiyindi okulaba nga enteekateeka y'okunnyulula emirambo gino bw'ebadde egenda mu maaso. Wadde mu kusooka babadde bagambye nti bagenda kukuuma emirambo gino mu nnyanja ku lubalama okutuuka ng'emirambo gyonna gizuuliddwa, wabaddewo okukkaanya gino gitwalibwe giziikibwe. Tukkiriziganyizza abantu bano abaazudde abantu baabwe bagende babaziike kubanga gye bakoma okulwa mu mazzi era babeera beeyongera okwonooneka. Jjukira bano bo bali ku ttale n'omusana gubadde gubaakako, naye oyinza okubuuza ekibuuzo bali abasigaddeyo bo teboonooneka, bali bakyali mu mazzi gabakubako omubiri gwonna, baba teboonooneka nnyo ate nga bano. Naye tukkiriziganyizza tewabadde kusika nnyo muguwa, abantu bagende baziika abantu baabwe era abeebusiri abagenda otwala omugenzi Deo Mutebi, motoka egenda kusimbula. Ttiimu ezinga abantu bano bannaaye n'abooluganda lwabwe babatya, naye eriyo abantu abasazeewo ku kitundu kyaffe ne bagaffe katuzingire ku bantu bano abafu baabwe bagende babaziike. Emirambo gye bazuddeko era nga gino giweereddwa abantu baagyo okugitwala bagiziike kuliko ogwa Deo Mutebi, Geoffrey Kumutya, Vincent Muwanika, Walwasa ne Geoffrey Mabeya. Okusinziira ku kansala Amiri Kigundu akiikirira omuluka gw'e Kiyindi mu town council y'e Kiyindi agambye nti ggwo ogwa William Twizukye amanyiddwa nga Kanyankole n'okutuusa olwaleero tegunnalabika. Ne obuzibu tusanze olwaleero controversial information atambula nti wano tumulabyeko, waliwo eŋŋambo nti wali abamusibye awantu nga baagala ssente, wano nga sinajja ku mawulire waliwo ankubidde essimu nga ntegeeza agobye eri abaana nga ne mabegako awo bangi batukubidde nga batulaga tiwaliyo emirambo emirala. Kinajjukirwa nti bano baagwa mu nnyanja ku Sande akawungeezi wakati w'essaawa 1:02 ez'ekiro bwe baali bava ku mwalo e Kiyindi nga batwala ebizimbisibwa omuli omusenyu n'amayinja ag'enkokoto, wabula eryato lye baali batisse akabindo ne liremererwa ne libadima mu nnyanja awo nga bitundu by'empuuga mu bizinga eby'e Buvuma. Bano baali bagenda Namatale mu gombola y'e Bwema, disitulikiti ey'e Buvuma gy'eri mu kuzimba pulojekiti ey'amazzi. Eryato eryo lyabadde litisse nnyo obuzito bulwadde tebulina kutikka. Bannaffe tebasobodde kusomoka olw'empewo eyabaddeko ennyingi eyafuuye okuva ku makya paka obudde okubuzibya. Baatisse ebintu nga bingi, enkokoto eyabadde nnyingi ate era n'empewo eyabaddeko ne baleetera okuba nga balemereddwa okutuuka gye balaga. Embeera eno yavudde ku overloading kubanga baali batutte oluyinja olumanyiddwa ng'enkokoto obalutwala ku kizinga Namatale eri gye bazimba, naye eryato lirabika lyatuuka ne liremererwa olw'okuba baali balitisse nnyo ate obudde bwali bwa kiro nga tewali bayinza bataasa mu budde obwo. Omubaka wa Paalamenti omukyala akiikirira disitulikiti ey'e Buikwe era minisita omubeezi mu ofiisi y'omumyuka wa pulezidenti Diana Mutasingwa asobodde okutuukako ku mwalo n'akubagiza abantu n'abawa n'ensimbi $50,000 zibayambeko mu nteekateeka ez'okuziika n'okunoonya omulambo ogukyasigadde mu nnyanja. Batuwadde namba yo wa musajja atuwadde namba yo wano e Kiyindi omuyita Queen nti walabyeko ku muntu wafaawo abadde ali mu mazzi. Babadde bakola baki? Babadde basatu mu lyato ne balaba omuntu oyo ku mazzi kati ne batya okumukwata ne bajja ku mwalo ne boogera nti tulabye omuntu mu kitundu gundi naweekiti naye tutidde okukola ki okumukwata. Kati ffe ne twekolamu omulimu ne tugamba tufune amafuta tugende tulabe omuntu oyo bwe mumulabye. Tubadde twakatuuka mu kifo ekyo nga twakatandika onoonya ne wabaawo eryato erijja okutupaakingako nga liriko essaati ndowooza y'omufu. Ne batubuuza mumulabyeko nti naffe twakatuuka naye bano bamulabyeko kuba tuzze n'omu ku abo abalabyeko. Nti naffe gwe tuli okunoonya naye tetunabakola ki kumulaba.
ne batuwa enamba y'essimu fenna ne twegatta okukunoonya tubadde tuli awo eryato eddala lijja eryokubiri kakitegeeza temumuyina nakati era tukyali ku mazzi naye neryato eripakingako eririmu mukulu kasimu nze ng'omuntu nange nze kubakwatirako okulaba nti tufuna abantu baffe abatuvudde ku maaso. Nja kubatoolera emitwalo 5 okulaba nti twongeramu amafuta okulaba nti tusobola okufuna omuntu omulala n'okuyamba kwabo abafiiriddwa. Simanyi famire ezo ezifiiriddwa eziri wano kweza essente mbadde nsaba buli famire baziwe ku ssente ezo. So mujja kulaba amabugo emitwalo 5 emitwalo 10 mujja kusalawo mulabe ekyokukola emitwalo 5. N'ebigambo ebyo mbadde mbasaba famire eziri wano tusse kimu olw'okuba abana abantu baffe waliwo abagamba nti wetujjawo bano ate ng'oli Kanyankole tebana bamufuna kitegeeza nti n'oli tajja kukola ki kulabika. Abalala bagamba nti abagenda kuvundira wano. So ng'abantu abakulu fanga abantu abakulu tetuteekamu oba kye bayita emotions okuteekamu ennaku nnyo tukoze tutya. Ssentebe wa disitulikiti y'e Buvuma Adrian Waswadungu naye asangiddwa ku mwalo Kiyindi ng'onawaddeyo n'emmotoka ye eya gavumenti eya pick-up era nga yevuze omulambo gwa Geoffrey Kumutya okugutwala ku butaka gy'azaalwa ku kyalo Namagabi B mu disitulikiti ey'e Kayunga gy'agenda okuziikibwa. Dungu agambye nti disitulikiti y'e Buvuma ng'esangibwa wakati mu nnyanja basanga obuzibu okutambuza ebizimbisibwa kuba babiggya ku lukalu ng'ensonga lwaki ne bano ababadde basaabaza omusenyu n'amayinja ebizimba projekiti y'amazzi byabaviiriddeko okubbira mu nnyanja ne bafa obulamu bwabwe ne busaanawo. Nyongera okubira gavumenti omulanga nti bano bafudde nga tuli batwala matiriyo zaffe mu kuzimba Namatale projekiti y'amazzi ya disitulikiti. Ensonga kindi wano nga chairman okuyambako ku ntambula y'okutwala abafu ewaabwe gye baava. Ntese emmotoka ya disitulikiti neyange tulambuze abafu tubazeyo gye baava. Naye ng'embeera y'ebizinga nzibu nnyo kubanga okutuusa matiriyo ku bizinga kyetaagisa ssente nnyingi. Nsaba gavumenti twongere ku ssente ate tuyambe tusobole n'okulaba nga bye baatusuubiza emirongooti gy'okuyamba obubenje ku mazzi Kiyindi, Lukale ne Buvuma nga gizimbwa. Abantu bali kufuba obwenje bw'amazzi ate n'ab'e Buvuma bakubiriza okulaba nga temutika bubindo nga mutwala matiriyo ku site, temutambula kiro ate ne marine ne UPDF bongere okwenforcinga abantu obutatika bubindo ebyo mu myalo gyammwe. Omukadde Nora Nabatanzi maama wa Kumutya alabiddwako nga yaziirana n'abamu ku bazzukulu be mutabani we bamulekedde nga bano bawera 7 kyokka ate nga si ba mukazi omu. Abaana bakoze abaana baabwe naawe nomugamba nawe kuza kubabona we twabonabona nawe kuza kubaana boolabe bwe kiruma naye kakati namugamba ndi akali mu ntaana abana unafiira okwerere bwatyo kati bano bonna abasobola nti aza omukazi omunaku Abaana bameka basigadde? Bali 7. Ate bonna si ba mukazi oli kyokka jjajjaabwe omusajja yafa kati nze n'abakuŋŋaanya nti Latifa Namakula mukyala wa Vincent Muwanika nga abatuuze b'e Katooke mu Kampala omu ku bavubuka ababiri abalokola abafiiridde mu kabenje kano ne muganda we Geoffrey Mabeya annyonnyodde nti basoose ku kkanisa ya Inner Healing ekisammula mu Wakiso gye baavudde kwe kwessa mu ddene boolekera ebizinga ekyennaku ne batasobola kutuuka. Nze Namakula Latifa Muwanika Vincent yabadde bba wange mukulu wa Godfrey Mabeya bava ewaka ku Sande
ssaawa 12 nga bagenda ku church kusaba. Kati we baavaayo Muwanika Vincent yali alimira eno ku kizinga, yali alimira ku kizinga Buziri, n'asalawo abalimi be baali bamutumye eggambuutusi ez'okukola mu nnimiro, n'atambula nazo n'agenda ku kanisa, n'akwata ku muto we n'amugamba tugende omperekereko eri ku kizinga. Kati we bajja eno nze saategeera nti azze n'ono muto we, nze nali mmanyi nti azze yekka. Nakoma okwogera naye zaali ssaawa 11 nga ŋŋamba nti bali mu kkubo bali ku mazzi. We nakoma okwogera naye n'addamu okuba ku ssimu ze ekiro kyonna ssaawa 2 ssaawa 3 paka ku makya nga essimu teziyitamu. Nenoonyanoonyako be yali azze eno ne baŋŋamba omuntu tannatuuka, ne mbagamba banaayo oba yafunye ku buzibu, ne baŋŋamba naffe tetumanyi naye tulinze ki mawulire. Kati amawulire tugafuna ku Mande ekiro nze lwe nfuna amawulire nti mwami wo ne munne gwe yabadde agenze naye afudde. Katubeera Kampala Nansana oba Katooke, tubeera Kampala Katooke. Ekkanisa tusabira ku Remitiyana bayitayo Kisamula, bagita Inner Healing. Tulina abaana 2, omu wa myaka 3, omuto wa mwaka 1. Ye Esther Nabukenya, maama w'abavubuka bano abalokola 2 ng'abeera Buziri ekisangibwa mu ggombolola y'e Bwema mu disitulikiti ey'e Buvuma, tusobodde okumufuna naye n'abaako by'atunnyonnyola. Kati abaana bange baaviiridde Kampala nga bajja gye ndi mukyala mulimi. Abaana bange omu omukulu abadde wa myaka 29. Yaani oyo? Ye Vincent Muwanika. Kati omulala ye Mabeya Godfrey wa myaka 15. Tono Heleni mwami wange Twizukye Beno ye yagudde mu nnyanja, namo omwana omu. Yes, gwategedde ddi otya? Nagwamu ku Sande nentegeera ku Mande ssaawa 9 gw'emisana. Namwanyina yankubira essimu aŋŋamba gendako ewaka olabe oba bagambye agudde mu nnyanja, naye simanyi bituufu niŋŋendako ewuwe nendaba nga kituufu. Ntandika okwekuŋŋaanya nga tujja wano ku mwalo okuma olumbe. Kati omulambo bagulabye? Omulambo tegunnalabika. Nkubiriza baganda baffe aba gavumenti ng'aba poliisi nabo oyinza okubanyigiramu kubanga eryato lyasimbuseewo saawa emu kitundu nga lisitiisa obuzito bungi naye nga teryali kuba ku mukono, naye nga tewaliwo ebyokwerinda bangi, naye nkubiriza nti bongeremu amateeka ku maato agatikka ekiro. So